Omukisa Gwomukono gwo wana ku Delta TV gukutuusibwako Abantake Bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okuba ey'omutindo. Andaba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyomero kaffe kano Omukisa Gwomukono gwo. Leero tugenda kusoma mu Bakolinso eky'olubereberye essula eno ey'okuna lunyiriri lwa 12. Pawulo agamba era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza. Pawulo yali awandiika ng'alaga okugumiikiriza mu mirimu egikolebwa. Era kyava agamba nti era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Tukola emirimu era tukola emirimu nga tutegana n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa. Yali ategeeza ekigambo wano olaba nga kyayogereramu, yali akolera mu bugubi. Akola emirimu n'emikono, mulimu okutegana, mulimu okuvumibwa. Oluusi ebintu bingi bye tukola birimu okuvumibwa. Oluusi tukola batuvuma, era oyinza okwesanga teri akola mulimu gwe batavuma. Bw'obeera maneja abakuli wansi bakuvuma. Bw'obeera wansi mukama wo waggulu ayinza okuba nga yakuvuma. Kwegambanga n'okusiima tasiima. Pawulo n'agamba nti yaffe tukola emirimu gyaffe n'okutegana naye tukola n'emikono gyaffe. Bwe tuvumibwa tubasabira omukisa, bwe tuyigganyizibwa tugumiikiriza. Abatuvuma kubasabira, abatuyigganya kubagumiikiriza. Ffe tukola emirimu n'emikono gyaffe. Omulimu gw'okola waliwo akutulugunya, musabire. Pawulo agambye abatuvuma tubasabira mukisa, abatuyigganya tubagumiikiriza. Tova ku mulimu kubanga luwa kuvuma. Neewuunya luwa bagamba omulimu kangute simanyi gwe nkola naye tanjagala. Omulimu kangute bosi wange mukambwe. Kakati ogenda oli eki? Ogenda obeerewo otya? Sooka olowooza ebigenda okubawo mu maaso nga tonnava ku mulimu. Lowooza ebigenda okubawo mu maaso nga tonnadduka ku mulimu. Pawulo agambye tubasabira abatuvuma. Bwe batuyigganya tugumiikiriza. Olaba n'omusajja wa Katonda Pawulo baamuyigganya n'agumiikiriza, baamuvuma ng'asabira basabire. Gwe gwani atayagala kuvumibwa, atayagala kuyigganyizibwa? Okuyigganyizibwa tekukugobanga ku byolina kukola. Weereza Katonda n'omutima gwo, totunuulira bizibu byansi, totunuulira ngeri zonna ezikulemesa okutambula ne Katonda. Nkwagaliza ogenda okole, abakulwanyisa basabire, abakuyigganya bagumiikirize. Bw'osabira abalabe bo, bw'ogumiikiriza ebizibu, Katonda akuwa omukisa n'akusitulamu. Kale genda okole, teweekwasa bakuvuma, teweekwasa bakuyigganya. Katonda akusitule busituzi, ate ogenda oweereze. Tukole nga Delta TV bwe tugamba. Mukama akuwa omukisa.